bazijjako ne bazisiimulako nga babuzaabuza okuziiza okulondoola n'okukwata piki ezo. Kaakati bino ebikolwa tusaba poliisi enyigire mu nsonga zino ekwate ababbi bonna abo. Nze Agaba Nabos nkola n'ekitongole kya Mobile Loans Limited. Ekitongole kino kiwola Abannayuganda boda kibanja nkola. Wabula tulina obwenyamivu ng'ekitongole nti ekibba obuddu bwa boda bweyongedde. Ennaku zino bakiraanti baffe bakaaba nnyo ekibazi babbako deewana nga wakazifuna. Kakati twatandise ekiteekeeko tutandikidde wano muganziwaza Katwe Buli Road kubanga obuddu businga bikiwe bazitemera. Kale nno ffe ng'ekitongole tutandise ebikwekweto ebiziyiza obubbi bwa piki kubanga kino kitukusa ng'ekitongole ate ne kikusa ne bakiraanti baffe. Wanyapa. Kada senta linye nzine, kada abawari shiti ya company. Senta zilia polisi.
We were able to find out dismantled frames of motorcycles with erased chassis numbers. This is evident enough that there is fraud on board. Why should people have frames with erased chassis numbers? Okay. We appeal to the police to investigate these matters and have capable people brought to Your name? problems as a company. We have border theft increasing, and most importantly, people who steal borders, they bring them to Ganzirwaza around the Katwe, where they are sold, dismantled, and sold in parts. Today, an operation has been carried out, and we have established that indeed motorcycles that are stolen are brought here at Muganzirwaza and dismantled and sold in parts. We have been able to establish that some of the vandalized parts of motorcycle, for example, the frame, the chassis number on the frame is erased, thereby disguising, thereby disabling the tracking of such motorcycles. We want to appeal to the public. We want to appeal to those who purchase motorcycle parts that they should be careful. Let them transact with only those that have genuine parts. Otherwise, if these people continue supporting the fraudsters, the vandalizers, they support this vice, and yet, as a group, we should fight criminality. As Mogo,
we want to work together with the police and other agencies of government to ensure that we eradicate the problem of motorcycle theft in Uganda. Bano kyebakola bafuna piki ne bazijja mu spare bagira ate chassis number ezibeera ku byuma bya piki bazisimuulako kati kiba kizibu nnyo okulondoola piki iyo. N'olwekyo tulabula nti mwe mwenna abajja wano omuganzirwaza n'ebifo ebirala abagula spare eza piki mwegendereze kubanga luluba olwo ate luluba olwo limukwatibwa kubanga piki zammwe ziba n'ebyuma tayina piki zammwe ziba n'ebyuma nga zirina enamba ensiimuule ekyo nno kiraga obuddu mu lwatu. Kale nno ffe ng'ekitongole ekya Mogo tujja kukola nnyo okuziyiza obubbi obwa piki nga tukolagana wamu ne poliisi n'ebitongole ebirala ebya gavumenti. Abagula spare za piki mwe abaleetera ate abantu bano okukuba piki kubanga mwe ababawagira tukakasa nti muli kitundu mu kulwanyisa obubbi bwa piki. N'olwekyo mwewale okugula piki ku bantu abayina spares ezibatafunye mu mateeka.